Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwe najjo sinzo bango otuwuliriza. Kaakati ebadde bigenda maaso mu ebyokulonda byonna mubadde mubitunuuliza amaaso era nga nkiwaasi bipya mu matu gammwe. Wabula olwaleero tugenda kunukulamu ebikulu. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'ekitebe ekya National Unity Platform okufulumya abafulaga bearers, bakansalaza bataweebwa kaadi ssaako ne ba MPs babadde bagenda maaso n'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe kwebyo ebyava mu kakiiko k'okulonda ak'ekitebe kya National Unity Platform. Era bw'oba ojja weetegereza ensangi zino wabaddewo ebirumira ebigenda maaso n'okukyankalana ku kitebe ekya National Unity Platform. Netusaasira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu butya bwagenda okuhandolingamu ensonga zino, butya bwagenda okuhandolingamu issues. Jjukira badde begwanyiza kaadi za NUP babadde bangi mu bitundu ebyenjawulo nga temulimu muntu omu si babiri naye ng'abantu baweranga bataano nga bonna bayayanira kaadi, naye bonna bakkiriza nga basabumiitinga empapula nti bajja kukkiriziganya n'ebyo binaava mu kakiiko ak'ebyokulonda. Wabula oluvannyuma lwa results okufuluma abamu balaga nti no si bamativu, abamu ne balaga nti no ffe tusazeewo tuli contented n'ebyo ebyava mu kakiiko ak'okulonda. Abasinga baali balina essuubi era nga balowooza nti bali close nnyo n'ekitebe kya National Unity Platform n'abakulembeze nti era bo batwalanga n'okitwala nti no bo balinamu essuubi, naye kyabajja enviri ku mutwe okulaba ng'ate akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu kitebe kya National Unity Platform kasazeewo nga we kaali kasazeewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzira oba ng'otuwuliriza bw'otannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Wabula kaakati ngenda sooka nkulage katambi ng'abantu bano bagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Nkulage ebyavudde ate mu Electoral Commission oluvannyuma bano abamibwa kaadi bafulaga bearers abaali basuubira nti bagenda okubira bafulaga bearers okummibwa kaadi beekalakaasa era ne balaga nti bagenda kujja beesimbewo ku bwannamunigina era nga bakozesa obubonero obw'enjawulo ku bubonero obutali bwa kibiina. Naye omukulembeze w'ekibiina kya National Platform yavaayo yavuddeyo n'akyatula lunye n'agamba nti nno ekitebe kya National Unity Platform ng'ekibiina kigenda kusindika candidate omu yagenda okukikiikirira. Agenda kubanga yoyo tagenda kujja nga yeefaananiza muntu mulala. Era abo bagenda okujja ne symbols ez'enjawulo nga beerambise mu kibiina kya National Unity Platform mukimanyi abo si betulonze. Kitegeeza nti gwoba wasazeewo ng'okkiriza oba tewakkiriza fulaga bearer alina kubeera omu. Wabula ate akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda aka Electoral Commission byabakama yakabatemye n'abagamba ensonga zino wammanga zogenda okuba nga weewulirako ng'era agenda maaso n'okubalabula. Era abamu babayimiriza n'okuvaayo ne symbols ze badde basuubira ze bagenda okuvaayo nabo okwesimbawo bonna. Electoral Commission egamba yo yeyina okusalawo akabonero ki ke balina okukozesa so si bo kujja n'obubonero bwabwe nga babupaatiiseeko. Ekyo nno nakyo kyabaweddeko. Kitegeeza ki? Omuntu kyandibadde kirungi no obeyingira ekibiina kyo kiba kisazeewo n'ogumira akakiiko ak'okulonda ak'ekibiina kyo kikaba kasazeewo. Kati kankulage byabakama biki bye yasazeewo n'oluvannyuma tuproceedinge. We are telling all faith-based institutions during an election they should desist from inviting potential aspirants or candidates from coming to their churches or mosques or communities to fundraise or give donations. Because in law that will be construed as if trying to influence voters in that area or in that church or mosque to vote for that candidate. 4 months is not a long period. Why don't you hold on your fundraising activities until you are done with the electoral processes and polling? Then you can resume your fundraising. If the church has not been built or the mosque has not been built in the last 5 or 10 years, 4 months will not make much damage. But what we need to avoid, fellow Ugandans, is to create a platform enticing or compelling these aspirants or candidates into giving money into processes and activities that will be construed or interpreted as bread. Once you have been nominated, first of all,
It's an offense under the electoral laws to use money to influence voters, either to vote for you, or to vote for another person, or not to vote for the other person. It's an offense. Kimenya mateeka okudira loans ngokozesa sente oba ebirabo byonna oba omenya mateeka. Kibiina ki NUP abamiddwa bendera y'ekibiina bawanda muliro olw'okubasuula ettale ne bawa abantu bagamba nti tebalina kibakoledde kibiina yadde okuba n'obuwagizi mu balonzi. Basabye abakulu mu kibiina okuddamu okwekennenya abantu bawadde kaadi nga watali ekyo bakwesimbawo okuba namunigina mu kalulu ka bonna aka 2026. Ssaabawandiisi wa NUP Lewis Lubongoya agamba nti enzigi z'ekibiina zigule okutunula mu kwemulugunya kwonna okwabo abataamatidde. Katubirabe. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki NUP lwekyatandise okufulumya enkala z'abantu bekiwadde ebendera okukikiikirira mu kalulu ka 2026 ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu. Akakiiko akalungamya ebyokulonda mu NUP kakakasizza nti omulimu gwako kakoze mu bwesimbu okuvaayo n'abantu bano. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. Mutukulembere n'obukakamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Kyokka ebyavuddeyo byalesa abamu ku bannakibiina bakukkuluma nga bagamba nti abaaweereddwa kaadi bakiboggwe era nga bali aganaga. Naye okusinziira bakansalazi bwe mwalonze ne musuula abantu abali ku ground, saba mukama wange ground eyo efaanana etya, njagala ogimbulira ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo, njagala oginnyonnyonyola nga bwefaanana. Omuntu gwe batuwadde gwe batadde ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era y'ensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi. President watugamba nti oyagala ba protest candidates ne tufuuka ba protest candidates ne tuteekawo ba protest candidates twafunye ba NRM candidates. President tusaba tunnyonnyolebwe ng'abatunnyonnyola be batuufu b'okutunnyonnyola tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa business. Waffe Rubaga South abantu bonna abaweereddwa kaadi basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu olw'okuba bawaddeyo omusimbi. Bano bagamba nti bawaddeyo buli kyabwe okuwagira ekibiina kino era nga babadde basuubira nti ekibiina kinaabalabiranga ddala nga kibawa kaadi kyokka kyabakubye enkyukwe ate kaadi okuziwa abantu abalala. Tutambulidde mu bulumi, tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka, poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma. Nze mukyala eyawaayo eddwaliro lyange ku gundi yonna nensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silver Fumbe olwa gundi olwakitta bantu. Aisha Namutebingi yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka noonyeza akalulu buli omu akimanyi nina ground. Watugamba tukole eggaali tukoze 10 oyagala ki tutambudde n'ebintu bituluma oyagala kisaba mukama wange. Bano abawadde abakawo okukira ennumba batuuse n'okulumiriza abamu ku abo abaaweereddwa bendera y'ekibiina bwe baawaayo ekyoja mu miro eri abakulu okusobola okubattira ku liiso. Basaba sente neko bazikusaba neko bazikusaba yes batukubiraga batusaba sente ani yazisaba mutaziwaayo abaziwaayo bakusaba sente meka. Ebigambo bino yekyabano constituency sente abasajja bataddeyo akasente batukubira emiggo mingi nnyo. Lwaki basajja mwe mujoga? Lwaki mulya sente za NRM? NUP mutugambe ekintu kimu oba NUP mugivuga mugitwalamu NRM mutugambe tuddemu NRM. Omuntu yenna agamba nti twawaayo engusi mwewuunya kati weebuzeze katongole nina sente mmeka ndi musajja munaku futu soja sente kizenyisola okuba mu EMC era omuntu agamba nti bakandidenti bawadde sente okuweebwa kaadi kyamugamba leeta obujulizi. Agala bakakasa nti singa omuntu yenna aleeta obujulizi yaguze kaadi nti oli gwabadde avuganya naye yaguze kaadi tugenda kikwata with the most seriousness naye obuzibu abantu baffe abasinga tubagamba muleete obujulizi tebujja. Abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu baakutandika wiiki ejja okuggyayo empapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda
era nga bano beebuuza oba mu bbanga ery'ennaku 3 erisigaddeyo ekibiina kinasobola okukola ku kwemulugunya kwabwe. Petition eyandikoleddwa mu wiiki emu batadde lisiti nga tugenda mu weekend ekitebe kiggale kuva ddi opposition ng'eggala ebitebe nga ebintu mulinga nga ababikolera mu nzikiza. Ekitebe kyemugadde tugenda kuwaawa petition ekyo kitegeeza ki tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Kubanga electoral commission naye etukoze bubi ebadde ekyusa nnyo electoral areas abantu abamu nosanga nga we applyingira ate bamusudde walala n'ebirala bwe bityo nawe walala ne twesanga bakandidate bo bennyini bajja ne baapplyinga naye nga tebamanyi electoral area ki gye balina okuapplyingiramu n'ebirala bwe bityo. Bano bagamba we bituuse bwe babanga embeera ebasusseeko bakuwagira abantu ab'ebibiina ebirala oba Sinakindi bajje ku bwa Namunigina. Saba mukama wange nzija independent era ngenda kwesibawo nga independent mu parish yange kubanga obusobozi mbuyina. Abantu batutumye ne batugamba bwe tubeera nga tebasobola kukyusa mu kaadi ze bakoze bagenda kujja bawagire baki aba NRM. Atereze kaadi yange ku lusumu ampe kaadi bw'aba tampadde kaadi atusimbisa okubeera nga tujja independent kubanga tunoonya enkyukakyuka teriiwo. Ddembe lya buli muntu kubanga tosobola kumulemesa ssemateeka w'eggwanga ewa buli muntu okwesimbawo opportunity and right. Naye twalyagadde abantu basigale mu kibiina basigale nga batambuza emirimu gy'ekibiina. Kyokka ekyebuuzibwa y'engeri ekibiina gye kigenda okugonjoolamu okwemulugunya kw'abannakibiina bano mu budde basobole okusanga enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ey'okuggyayo empapula. Dorothy Nagita, NTV ku ssaawa emu. Vuddeyo byalese abamu ku bannakibiina bakukkuluma nga bagamba nti abaaweereddwa kaadi bakiboggwe era nga bali aganaga. Naye okusinziira bakansalazi we mwalonze ne musuula abantu abali ku ground saba mukama wange ground eyo efaanana etya njagala ogimbulira ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo njagala oginnyonnyonyola nga bwefaanana. Omuntu gwe batuwadde gwe batadde ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era y'ensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi. President watugamba nti oyagala ba protest candidates ne tufuuka ba protest candidates ne tuteekawo ba protest candidates twafunye ba NRM candidates. President tusaba tunnyonnyolebwe ng'abatunnyonnyola be batuufu b'okutunnyonnyola tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa business. Ewaffe e Rubaga South abantu bonna abaaweereddwa kaadi basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu olw'okuba bawaddeyo omusimbi. Bano bagamba nti bawaddeyo buli kyabwe okuwagira ekibiina kino era nga babadde basuubira nti ekibiina kinaabalabiranga ddala nga kibawa kaadi kyokka kyabakubye enkyukwe ate kaadi okuziwa abantu abalala. Tutambulidde mbulumi tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma. Nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange ku gundi yonna nensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silver Fumbe olwa gundi olwakitta bantu. Aisha Namutebingi yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka noonyeza akalulu buli omu akimanyi nina ground. Watugamba tukole gaali tukoze 10 oyagala ki tutambudde n'ebintu bituluma oyagala kisaba mukama. Kakati njagadde kufulashingako mabega katono nkulaga ebyaliwo oluvannyuma lwa lisiti ey'abafulaga beyala okufuluma akacyankalano akaaliwo era nenkulaga ne Electoral Commission byavuddeyo nabyo ngegenda maaso n'okubalabula. Ate ekirala bano abazze nga baagala kwesimbawo bunnamunigina oluvannyuma lw'okummibwa kaadi tukimanyi bulungi baavaayo ne balangirira ng'ebagenda okwesimbawo bannamunigina nga bazze n'essimbo zaabwe kati badde bakozesa enkola ey'okuyita mu makyaki ez'emizikiti okusobola okulaba nga bakola fundraisation egenda obayambako. Jjukira nti obutabeera fulaga beyala ekibiina kiba tekigenda kusapootinga kati badde balina okunoonya enkizi egenda okubasapootinga. Electoral Commission ekyo yakiganye temuddamu kunoonya sympathy mu makyaki kubasondera ssente na kusonza ssente kyaki munga kuzimbira kyaki ng'ate munoonya ssente zigenda kukola campaign. Ekyo nakyo kyabamaze eggobe mu kibya. Kitegeeza ki nti
oye naina abadde aspirinze ku lwa kkaadi l'ekibiina abadde alina kugondana byavudde mu kakiiko ak'okulonda mu kibiina kye n'agondera n'alaba ekibiina kye kiki kiyinza omukolera ate oba oli awo ku mulundi oguddako. Kakati Electoral Commission yo bwetyo we yavuddeyo. Tukimanyi mulungi nnyo omu ku bo ye Sauda Madada abadde asuubira ennyo okulaba nga abeera ku mwanjo nnyo ku bantu abaweebwa kaadi, naye ekyewuunyisa ono kaadi naye teyamuweebwa. Kakati akakiiko kakabatemye nti teri agenda kujja na ssimbo ye. Akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obbalondera ssimbo. Waki akakiiko kano kakikozewe katyo? Kati wano nkulaga ewali ensonga enkulu. Akakiiko kakimanyi bulungi nnyo singa kanakkiriza bano okujja ne simboozi zaabwe ne batandika oziteeka mu bantu nga akakiiko k'ebyokulonda sike kabasaliddewo, bayinza okuintafiyalinga ne bakandidenti era bandifuna chance erondebwa. Kakati obuzibu bayinza okusanga mbu obutalonderawo simboozi zaabwe nti bajja kunafuyizibwa nnyo mu biseera ebyakalulu nga simboozi zaabwe balina sooka zoogerera bwogereza, ate jjukira nti nno mu balonzi zijja kuba teziri ku maaso gaabwe era nga tebazimanyi era nga tebazisuubira. Kati ndowooza olaba engeri gye babazibiddemu ekkubo erisobola okuintafiyalinga ne bafulaga beeyalazi bano. Akakiiko kakikoze intentionally, kakitegeeza gwe yenna omuwagizi abadde agamba nti oli diehard w'ekibiina kyo obadde olina kwobeyinga na byavudde mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kyo n'otuula n'olindirira ebinavaayo. Oli ku Yugi Update TV, kubadde osinza oba ng'otuwuliriza, osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo. Kaakati osobola okujja mu comment section, endowooza ejja kwanirizibwa. Gwatana kubanga otweyungako osobola okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA, Dubai, mwenna mbatumiddeko nnyo. Anti ke kaseera ak'okwebereramu kubanga akalulu ka 2026 kengedde. Ate n'ekirala kyenyagala obategeeza, tugenda mu protest vote nga tugenda mu maaso n'omusango okuva mu International Criminal Court nagwo guyinza obbateerawo akabega. Mugenda kuba mumontayizingibwa nnyo, akalulu kano kagenda kuba kalalamukko. Ebivudde mu International Criminal Court birambika bulungi nnyo kyekigenda okubeera mu kalulu ka 2026 kubanga Uganda yensi gye badde tebawa attention. Naye omusango guno ne comments abaana ze babadde bateekayo zaazuukusizza globally nti ebigenda mu maaso mu ggwanga lino mbadde mu bimanyiiko, batandise okufokasinga okulaba buli ekigenda mu maaso okutunira ne demokulasiya w'eggwanga Uganda, ddala eggwanga lino lirimu demokulasiya oba likyatambulira ku ngeri ya ancient regimes ziri emirembe egyayita egyaggwa. Kati ekyo nakyo bakitunuuliza amaaso. Kati wano Munnayuganda ogenda okubeera ng'oli favored ennyo. Nzikiriza nkome wano, obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira obba ng'otuwuliriza. Nyongera okukujjukiza bambi, genda mu maaso waliwo watikama subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mbaagala nnyo, sharinga, likinga, commentinga. Mweraba, tujja kuba nga tukomawo.